محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Sebo omugeni omukulu Sheikh Farika bamasheeke imaamu ne bamasheeke bonna abaweereza eddiini bannaddiini bannaffe abalala abakiikirira obukristo abakozi ba gavumenti n'abaweereza obukulembeze obw'ennono obwatabazinga abahaaji basebo ne banyago. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinsanyusa nnyo mu mikolo egifaanana bwe tuti okutuukiriza ekigendererwa kyakyo, kuba omukolo ogw'esswala y'ejjuma temuguyitamu batali basiraamu kujja, mwekenenula abasiraamu mwekka mumukola ki? Ekyomukisa omubi netugenda netuyingiramu embeera ey'obutamanya eggwanga lizimbwa litya, nation eggwanga lizimbwa litya, emikolo emirala egyali gyeyongera ku jjuma netwagala okgiwera. Oyenaawera oba gumalamu amaanyi aba tatanaba kutegeera eggwanga lizimbwa litya, kubanga culture n'abakulembeze ba culture basobola okugenda nga bateekawo emikolo ng'ekigendererwa kyamu kwongera kulungamya bantu nakubasomesa. Era ne culture yabagamba eri dynamic, egenda yatapawala, egende ekulaakulana, egenda ekyuka, ng'abakulembeze abapulaninga mu buli mulembe ogwo balaga ekisaana nti kino kyekisaana mu nkolagana y'abantu ne bakireeta. Abasoma culture akantu kateeka bagamba nti dynamic, ezimu characteristics za culture. Naye n'obuuliza omuntu wano nti islamic culture yeeruwa, obuwangwa bw'obusiraamu bwe bulwa, tuyinza okutuuyana, kubanga ate onoogenda okulaba nga byobadde ogenda owera biri mu culture ya busiraamu, ng'ate culture obuwangwa zempisa era kyekimanyisa abantu bonna, eggwanga lyonna, ekikumanyisa nti ono y'ono buba buwangwa bwo. Naye ate bwogenda ng'obukeketa oba totegedde bulungi bukulu bwa kintu ky'okeketa. Bwe nzija ne mbasangawo ne njagala okusomesa, oba olyawo nabo babeereko kye bayigamu n'okulaba omusiraamu asomesa atya. Kubanga oluno bazze ku jjuma tebajja, ku yidi tebajja, emikolo egy'ekika kino we bajjira ne tuganyula bannaffe abalala kirungi gyeyongeremu amaanyi naye kigere mu maaso nga tenti yabwe eri wali, era tugezeeko okubayita bajjule, kubanga mu kusomesa okwo yasomesezza bw'ati, yasomesezza bw'ati ne bw'ati. Ekyo kyongera okuwa entegeera yaabwe eri obusiraamu nga tebagujja mu ŋŋambo ez'abali abagamba nti munaasa mayiti ne muteeka amata nga gafuma, nga tebagijja eyo, nga bagijje ku ggwe. Basebo oyo yenna eri abayise wano yabayise mu kifo kituufu, era kifo kyammwe, era kifo ky'abambikwano gye muli, kubanga Kulaani eno yagenda netugamba nti nze Allah amaze okukiraba abagobezi ba Kristo bamukwano nnyo eri abagobezi ba Muhammad
mukulani mwamukwali werere mukulani wakati musemikwano kyammwe ate ndowooza sakibuza kigambo mukwano kubanga neeri mu kyaki wakati ogamba nti tulina ebbanja fenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyawafa abantu infact bwe bisomesebwa ekyo ekyo kyekimu kulikulu ennyo bye nali nkulidde nti ddala byamakulu kubanga awali omukwano n'ensobi ono bw'oyagala n'ensobi nga tokyaziraba wamutegedde era alhub yukhfi laka almasaawi omukwano gukweka ensobi ezikoleddwa akole kino kasola atafudde ebyo omanya byamwagala mwagala kakati latajidanna ashaddu nnas adawatan lilladhina amanu Qur'ani bwegamba bw'onoba weetegereza n'okola kisaaki emala ojja kutuuka ku conclusion nti abantu abataagala bulungi bantu ba Muhammadi be bali abayudaaya abayudaaya nange nga sinabagenda bakuŋŋamba mbayirako obuzibu oboolyawo babunninako mbavunaana lwaki baajaganya okutiba kwa Kristo wa qawlihim inna qatalna al-masiha ibn Maryam bagenda beewaana Qur'ani begamba bagenda beewaana nti oyo Yesu twamumaliriza Piraato n'asimba wano omuntu omukyamu n'asimba wano Yesu ng'agenderera nti abantu bano abawabidde Yesu mu kooti balabe nti akakoto ono n'ono nsonyiwaani nga bwasuubira nti bagenda gamba nti sonyi ono Yesu yali yeewumbyeko bulungi omukakkamu nga balowooza nti bino ebisi by'emisango ekibba abaana ekisala nsingo z'abaana nga alowooza nga wanika eryo litte yagwawo n'ekigo Piraato yagwawo n'ekigo bwe baagamba bakabona b'abayudaaya bwe baagamba nti wanika Yesu gwebateeka ku musalaba bino ebikibba abaana bireke gende enfa